bubonero ki bw'olabirako nnabbi ow'obulimba okusalawo kanisa kyeba ekusumba kyekyasinza okuba ekikulu ng'oggyeko okukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo? Bw'ogenda ewa nnabbi ow'obulimba tojja kukula mwoyo, oyinza n'otuuka ebyobulokole n'obyetamwa n'otandika okusabira ewaka, so nga ate Bayibuli etugamba nti temulekangayo kuŋŋaana. Kati kankuwe obubonero 7 bw'obulaba ku musumba wo oba eyo gy'okyadde dduka misinde noonye ekkanisa endala. Mbabuuzaako mwenna mikwano gyange, amanya gange Nzerukomwa Jonathan. Bwe guba gwe mulundi gw'okusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Kati nno teweerabire okusubscribinga okoona ne kade gwajja osookanga okulaba vidiyo zaffe ez'Olwokubiri awamu n'Olwokutaano. Olwokubiri tubeera twogera ku mukwano, Olwokutaano tuba tudda mu bibuuzo eri ababakkiririza mu Bayibuli. Kati bw'oba ng'olina ekibuuzo kyonna kye wasanga ng'osoma Bayibuli nga toyina muntu mukulu mwoyo wa kibuuza, noonya ku WhatsApp namba yange eyo, obeera mugumiikiriza ate tokuba. Katonda bw'abanga akikutaddeko okuwagira obuweereza buno ngamba mbyensimbi, beera ng'okozesa Airtel Money yaffe ennamba yeeyo, nja kuba musanyufu nnyo era Mukama akumpeera omukisa. Leero nkuleetedde obubonero 7 bw'oyinza okulabirako nnabbi ow'obulimba bw'abeera nga musumba wabikola dduka misinde. Katutandikirewo. Welcome back to Jack Online. Ekisookera ddala ng'ayogera amazima n'obulimba. Sitaani bwe yajja okukema Adamu ne Eva yababuulirako amazima awamu n'obulimba. Bwe yajja okukema Yesu yaleeta ebyawandiikibwa mu butuufu bwabyo naye ate n'agattako n'obulimba. Yuda essula esooka Olwokuna. Kubanga waliwo abantu abayingira nga basensera abawandiikirwa edda omusango guno abatatya Katonda. Okusensera ye muntu okuyingira nga totegedde. Nnabbi ow'obulimba tajja kugamba nti nze ndi nnabbi wa bulimba oba kubuulira bulimba bwokka. Ayogera ku katinya amazima n'akola ebyamagero mu linnya lya Yesu, asoma Bayibuli naye ng'agattako ebirala ebitakwatagana na byawandiikibwa. Omuntu yenna kasita ayogera ekintu nga tekikwatagana na Bayibuli, oyo nnabbi wa bulimba. Yadde akola ebyamagero mu linnya lya Yesu, dduka. Ekyokubiri, abawagira abantu okwonoona mbw ekisa kya Katonda kimala. Ne bw'obba ne bw'oyenda tewali tabbu, Yesu yakusasulira omutango. Yuda essula esooka Olwokuna akatundu bba. Abakyusa ekisa kya Katonda waffe okuba obukaba. Omuntu yenna akozesa ekisa kya Katonda okwonoona, oyo nnabbi wa bulimba ng'awagira abantu okukola ebibi. Waliwo enjawulo, waliwo akubuulira nti Yesu Kristo yakusonyiwa ebibi byo, totya kukomawo mu maaso ga Katonda kwenenya, oyo talina tabbu. Naye agamba nti genda mu maaso oyonoone, tewali tabbu, Yesu yakusonyiwa dda, oyo nnabbi wa bulimba, dduka. Ekyokusatu, abeegaana Yesu Kristo mu lwatu ti Yesu si lyekkubo lyokka ery'okugenda mu ggulu. Waliwo amakubo amalala, olina okukola kino, olina okutuukiriza kino, olina okuwaayo eby'ekkumi okuyingira mu ggulu, olina okuwaayo ssaddaaka. Yuda essula esooka Olwokuna neera. Abakyusa ekisa kya Mukama Katonda waffe okuba obukaba, awo tumazeewo. N'abeegaana Yesu Kristo nga ye mwami, ye Mukama waffe omu yekka. Teri kkubo ddala lyonna likuyingiza mu bwakabaka bwa Katonda. Oli bwakuteerawo ekkubo eddala, oba lya Maliya oba lya Yuda oba lyani, oyo nnabbi wa bulimba, dduka. Ekyokuna, akulembeza ebirooto Mukama ŋŋambye okusinga ekigambo kya Katonda, oyo naye nnabbi wa bulimba. Abeera ng'alaga nti ye obuyinza bwo bw'ebirooto bw'amaanyi nnyo okusinga ekigambo kya Katonda. Buli kiseera wajja ku kituuti ababuulira birooto, ani yaloose, atakyaloota, simanya Katonda takyayogera naawe, sooka weekyekinge weerabira ebirooto. Omuntu akulembeza ebirooto nnabbi wa bulimba. Yuda essula esooka Olw'omunaana. Naye era benkana n'abo mu kulootolola kwabwe nga basiiga omubiri empitambi era beegaana abakulu. Omuntu akulembeza ebirooto naye nnabbi wa bulimba. Tulina kukulembeza kigambo kya Katonda kyokka. Bannabbi ab'obulimba abakulembeza ebirooto baatandika dda mu ndagaano enkadde. Mu Yeremiya essula ya 23 Olw'25 lugamba bwe luti, mpulidde bannabbi be boogedde abayima mu linnya lyange okulagula eby'obulimba nga boogera nti ndoose ndoose ndoose. Va ku bantu abakulembeza ebirooto ne Mukama ŋŋambye, Mukama agamba bw'ati,
ve wabbaawo goba mukazi wo kola kino ku mulimu vaayo tandika okusula ku kkanisa mukama bw'agamba oyo nabbi wa bulimba bw'abanga katonda ayagala okwogera naawe ayogere naawe buli kitonde kyonna kiroota abaana abato baloota embwa ziroota oloota abatakkiriza baloota n'abakkiriza baloota kati gwe katonda akutya lwaki ebikwatako si ggwe abaabiroota otwala kirooto kya musumba ekya nabbi kubanga yagambye nti nakulooseeko tokkiriza mbirooto by'abalala kkiriza kale gwe kyoloose kebera wansi mu comment section ntaddewo link bw'okwata ku linki eyo ogenda kulaba vidiyo oyawula otya ekirooto ekivudde eri katonda n'ekyo ekitavudde eri katonda obeere nga weeyawulira ggwe kennyini so si genda wa man of god akuvuunulira ebirooto oba otwala ebirooto bye katonda naawe takutya asobola okwogera naawe ekyokutaano ayogera ku ssente nakubira essimu nti ng'ekimu eky'ekkumi tokiweerezanga siga ensigo mu mafuta gano ku sande ejja mujje n'ensigo bweti oyo nabbi wa bulimba Peetero ekyokubiri essula ey'okubiri onyirwakusatu In their greed they'll make up clever lies to get hold of your money mu lukujjukujju oba mu lugezigezi bajja teekawo obukodyo obw'amagezi engeri gye babajjako ssente zammwe teri muntu alina kukusalira ssente mmeka z'olina okuwaayo olina kuwaayo nga bw'oyagadde nga bw'osiimye nga bw'osanyuse omukristaayo atali wa ndagaano nkadde alina kuwaayo ng'asinziira mu Bakolinso ekyokubiri essula ey'omwenda onyirwa 7 You must each decide in your heart buli omu alina okusalawo mu mutima gwe how much to give sente mmeka z'oyagala okuwaayo si kimu kya 10 si nsigo si bibereberye and don't give reluctantly towaayo ng'ozembeya oba ng'oli mukodo or in response to pressure tewali muntu yenna alina kukaka oba kusendasenda oba kutiisatiisa for God loves a person who gives cheerfully katonda ayagala muntu awaayo n'essanyu bw'owaayo ng'onakuwadde olina by'oyagala osooka okukola ewaka kyokka omusumba akutaddeko pressure mbu katonda akubanja katonda talina kyakubanja buli kyonna kye yakuwa yakikuweera bwereere obulamu saddaaka ya Yesu n'omukisa gwonna gw'agenda okuwa gwa bwereere katonda mugagga tumuddiza nga tusanyuse tobeera na mwana mulwadde ku kitanda weewoze looni olina school fees ez'okusasula renti oli mulwadde kyokka n'otoola ekimu eky'ekkumi ku looni n'okitwalira musumba katonda ayagala omuntu awaayo n'essanyu ku ekyo ky'ofunye ng'oli musanyufu eky'omukaaga ateekawo amateekateeka agakola obutuukirivu bwa katonda tetwalokolwa lwa mateeka twalokolwa lwa kisa lwa saddaaka ya Yesu Kristo naye oli kasita ateekawo amateeka mbu bw'osiba enviiri tojja genda mu ggulu make-up earrings empale oyo nabbi wa bulimba waliwo kye bayita instructions okusobola okukuuma ekkanisa mu order okugeza abayimbi mukeerengako ku kkanisa omubuulizi bw'abeera abuulira abalala musirike ekyo si kibi kubanga ebyo tebitwala mu ggulu naye onaateekawo amateeka mbu bw'obeera tokikoze tojja genda mu ggulu oyo nabbi wa bulimba Abakolosaayi essula ey'okubiri onyirwa 2 lugamba bwe luti So why do you keep on following the rules of the world? Lwaki mugenda maaso nga muteekawo amateekateeka era nga mugagoberera ag'ensi eno such as nga gano don't handle tokwata don't test tokombako don't touch tokwata ku bino ffe tetukyali mu mateeka ag'omubiri omuntu yenna agamba nti olina kukola kino okutuuka mu ggulu oyo nabbi wa bulimba negenda Mbagalatiya essula ey'okutaano onyolwa 22 ebyo byebibala eby'omwoyo ayina mwoyo mutukuvu abeera wa mwoyo nera tusuubira ebibala ebyo nga bye tulaba kasita osukka ebyo ebibala awo oli mu mateeka ago so si mu mateeka ga katonda ekyomusanvu ate era kye kisembayo kye kisinga obukulu atatya katonda akozesa obubi olulimi lwe atatya katonda yaliwa atambula nga bw'ayagadde ali mu kibi akimanyi bulungi nti kibi naye talina mu mutima yadde gwakwenenya akiwolereza buwolereza Yuda essula esooka onyolwa 4 kubanga waliwo abantu abayingira nga basensera abawandiikirwa edda omusango guno abatatya katonda omuntu atya katonda ayagala ekyo katonda kyayagala n'akyawa ekyo katonda kyatayagala naye oli ng'atambulira mu kibi akimanyi bulungi nti katonda takyagala naye n'agenda mu maaso ng'akikola abeera ng'akipromotinga oba akikubiriza abantu bagende mu maaso nga bakikola kubanga kyakulabirako ye kennyini kyakulabirako eri abo abamugoberera oba atambulira
munnambwenzi oba muli wa bisiyaga oba mubbi n'agenda maaso mbubbi bwe naye ng'abuwolereza oyo nabbi wa bulimba. Nkusaba onteekere wansi mu comment section gw'olabira ku kinnabbi ow'obulimba ye wali ogenzeyoko teekera wansi mu comment section. Ate era njagala okutegeeza nti t-shirt zaffe eza Jack Online Ministry zatandise okufuluma. Tulinayo eza round neck n'ez'ebitogi. Noonya ku WhatsApp namba yange eyo tubeere nga tunyumyamu. Ate era Katonda bw'abanga akikutaddeko ku mutima gwo okuwagira obuweereza buno ngamba mbi ensimbi beera ng'okozesa Airtel Money yaffe ennamba yeeyo nja kuba musanyufu nnyo kubanga twetaaga okugulayo kamera awamu ne laptop. Bw'oyimirira naffe ojja beera otukoze bulungi. Mwebale nnyo okubeera nga mulaba video zange amanya gange nzerukumwa Jonathan. Teweerabira okusubscribinga, okukonda kadaako, okusharinga, okulikinga, okuteeka wansi mu comment section. Mbaagala nnyo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tudde mu kunaku olwokubiri n'olwokutaano. Mbaagala nnyo bye. Weeyitire ku WhatsApp namba eyo weefunire t-shirt za Jack Online Ministry mu colours ez'enjawulo tosubwa. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.